kasooke tugende maaso another one from Raymond Film Production tugende maaso ne Rolex time tukyalengera kalo katono nnyo eno eri ku coming soon obadde osubwa abazanyi bwe bali abakadde bakatwalo Daudi Bisaso Serunya Honesty abakuzanyira firimu nkuyanja kakati bakomyewo ekina Uganda ku ntiko tugenda maaso mpola mpola tukyalengera kalango ene manyikidwa nga Rolex time the action from the word go Daudi Bisaso mu firimu nga ani mulalu Rolex time yeno yenyini bamuyita Isaac Newton tumujukira mwani mulalu $1 billion kid ejini lyentwetwe back in action back in time movie coming soon sawa sawa mbili teke haraka panange tulumbiddwa mutawana ki kumba mutawana gwe yebuza guguse mbadde nkyabanyonnyola kabadde kalango firimu eri ku coming soon tugibatusako matundiro ga library wonna ginoonye kati Raymond Film Production.